pulojekiti eyeyagaza. Alright, tuba tuyingiddewo sawa ya Lugambo ne Kasubi ne kimwasuze bulungi nange nasuze bulungi alhamdulillah. Amanya matala g'ekyenkya Shadiana Kalema. Mbeera wamu ne Matini yayingiddewo dda. President ajja kubaako mawe kuba yatambula mu kaawo. Mumanyi bintu bye. Wasuze otya ndicho? Andi bulungi nnyo. Nja okwebaza abantu bonna bakedde ku makya nga balindidde akanyomero kano kaba kanyuvu nnyo. Ate nga naawe wasaze onoga nti ogenda kwekumira ku bukedde onako olwaleero. Nga ensimba wesiiba mbategeeza nti bukedde buli kyoyagala ojja kisanku bukedde. Tosagasagana remoto gisumbuwa wekera ku makya yako bukedde okuva ebukeerera paka ebuzibira buli kimu ojja kuba okifunye. Bwali okula mama yakubira ku Lugambo. Mama. Beka polisi. Emigo yena gifuna. Nkubire ko mugambe ebyo nkubira bye ndi mukola. Bulwanguza kugamba ndi mama Rusirugamba kubanga byenjogera ga mazima amerere agatuukiridde siwaayiriza kakati awo Olugambo ina kubanga owaayiriza ndoza mukitegedde nedda mu Lugambo mbera mbu oshegeera nga naye teweka kasanoga mbu nawulidde bagambi nekati nze naye kugamba nti nno Latifa yatunze akagoye ka Zuwena nga kituufu yakatungidde ku stage Zuwena n'akambala nga bituufu ebiwedde emirimu. Olyoso neyogera ku Latifu. Latifu eggulo nga tumunoonyako nga tumugane kati style neyo kubanga otungira ku stage yatandise etya nga tunyonyola olugendo gye lwava idea gye bagijja buli kimu kyonna Lydia yabadde nayo nowaffe omumanyi Lydia. Ndoza tugendera wa Latifu atunyonyere lwaki atungidde olugoye ku stage lwaki Chameleone yamuwadde sikaati mpale. Yomukuba tukwatidde nno mu industry ya design era nga ali international. Okumanya ali international juzi wano jawunyamuko ebamukwata era mu nsonga eyagundi ya design zezo. Kati bamukwata amawulire aga BBC gamuwandikako okulaga nti nno ensi yonna emutegeera gamuwandikako. Ekyafa ekiraki yali akoze kutungira ku nnyonyi ngena agenda ali biza atunga. So yomukuba designer abamaanyi yomukuba designer batukwatiridde ensi Uganda abayitadde ku international level kubanga fashion shows ezisinga obungi ezibeera mu mawanga mu America yona agenda representing bulungi nnyo ate nga byakola abitegeera. Nina nekyo nawulidde mbu abayimbi bonna ababadde ba performing yabadde abakoledde engoye. Ekisookera ddala bulungi nnyo. Wekiri nampijja. Kisookera ddala bulungi nnyo kubanga Misa kiekae. Nene misaki yesa. Wamma kakatoni kabadde yunika kabweke. Kabadde yuniki nnyo nga toyinza kukkiriza nti misa. Walo yakonyakana nga nti misa kyatengaze buto nnyo. Nenga papa muleke. Wakati omayishu gyogenda kiringa onagenda ku mukolo. Nga bulijjo nza bakumanyira suuti kati nganza shiba buno butegera bulungi kati bangata waliwo ali embaga yagundi kolo nkyusa mulenga nti nja kwambala biwanvu kati misa kyabajja ku show ya Chameleone amanya audience ya Chameleone wefaanana naga kati okwapiringa mu audience eno nange nasula mukana webanti ne kivulu kya Haruna aganti nedda wanyambala essuuti yakumalirawo buli muntu nomanya ekimujamu n'ogenda n'ekyo era konna magezi ga Latifu Latifu abayimbi banyi bamwettanira nnyo akola ebintu ebirungi b'abayimbi ate nga kyensinga okumwebazaako nti abantu abasinga obungi abana obugagga obw'amagezo n'ageesigaliza yasala ateekawo essomero wali eri wabangulira abaana mu bintu ebyo kyova olaba nti bangi bamwettanira kubanga ekintu kino kimenteyiniinza okumala ebbanga. Nze Donald manyi Zuwena akagoye agenda nako kumbe Chameleone yamugambye wacha wewe kagoye kalete nkateeke mu museum yange kabyafaayo kadusedda mwakurayiti wali eri nnyo omanyi mukulu yakyusa abantu kati waneseko yavaawo mwamuyibirira nnyo yazikoze obyo obutatulaga design nene yabadde mabega kabadde kalinga osimanya kaita simanya chikeni bichi simanya bichi Chameleone amutambulirako nnyo akabikira n'enje n'engamba nogambe betaina buba chichi kyamususeeko nasirika kyamususeeko nasigala jasibira bulabi baba. Well, as for me, the outfit, General Mukolede, definitely we talked about it. Era yambulira plan ye how he wants to present his show. Ngeri kijayagalo labikamu. Nengeri jayagalo chi twala mbantu. Kubanga the theme was basically legend of gold yayagado kuza ibintu ebyamukolera. In other words, abantu batambudde nabo people who mean a lot to his career. Kati ne designer naye nga mwali definitely have worked with Chameleone all the way from the first song eva mwala binyimba Mama Mia Chipepeo
concert nyingi nnyo Bato ne Bobby Wine nyingi nnyo concerts and videos ezemu designing badirisha concert ndoza mwajira space suit yali ya tablo nnyo then kati nga ayagala okubeera nti he brings back that kind of gichebi mufudde legend so that outfit ya mufula legend era nayagala agikomyewo. We talked about it nenzikiriza ngikole kubanga this time around I had something very different in mind. Being chameleon nali njagala mukolere a transformer outfit ekyuka emujjeyo ekifaananyi naye that will be for next time. So this time around nkola space suit eyo gye yawalabye yabadde technically designed era I think he performed very well. I liked his performance era yakijjeyo bulungi fashionably. Because to me that was a collaboration between fashion and music to take Ugandan music to the space, to the moon. Of course, being an artist, being an artist. Kubanga buli olowooza ekintu obeera ne inspiration yakyo kyekukozesezza kino. So kubeera first omuyimbi yenna buli muyimbi abeera producer. The artist is the first producer of his song. Bw'ogenda mu studio mwe bemuyita ba producers, those are sound engineers. Naye omuyimbi would be the first producer. Oteekeddwa okubanga maybe you can sooner git over play keyboard, you produce your song ng'omanyi bw'oyagala luvuge. Mwe bemuyita ba producers, I'm teaching you because tusinziridde wano ku Latifa Academy tusomesa fashion ne music definitely. Bemuyita ba producers, those are sound engineers. Yakwata bukwasi mu sound naji engineering to look out for those things. So kati era definitely nga artist yabadde alina okulowooza kiki enjagala okupresenting, how do I present it, when can I present it, where to present it, ebyo byonna obulowoozaako n'ofuna perfect presentation. So yabadde idea ye zonna. Bebe Cool teyanyize kubanga he came and hugged me n'angamba musajja gwe, like applauding me, with that kind of naye nga yakyagadde because one thing omukyala nga designing namakinze sure nti asigaza ekitiibwa kye, taweebuuka, takunama, asigaza obulungi bwe era akateeteeyi. Fashion is basically to enhance beauty era kamwongeddeko n'obulungi. People saw Zuena in a very different way era buli muntu ndozobedde osoma comments nga buli obutakkiriza nti alina omubiri ogwo guli perfect ate era ddala nga kituufu kwegaba design yabadde ejjayo beauty ye perfectly. Complexion yabadde perfect, the color of the material was perfect for her complexion. Kwegamba ate ne material eyo yabbeeyimuko because nategedde nti ngenda ku Legends Gold tugenda ku Serena guest model yenna gwe naalonda ntandikira ku Bazare type. Abo abakyala tosobola bambaza mu makyala bebusange eri downtown. It has to be those fabrics. Nina fabrics zenzija mu America nga for special events oba walaba dress gye nakola ku UB40. Those are totally different fabrics. You cannot find them here, right? So because nti olugoye lubeera lwa bbeeyi definitely kati akakateeteeyiwe kati ate the less minutes oba time entono gy'okakolera ye bbeeyi yaako oba okitegeera cause kekali omanya am a fashion sport era am a fashion athlete. You must not kati n'engoye ziyingidde mu betting because this is a sport. You can bet on how many minutes zengenda okutungira olugoye. So the less minutes the more expensive. Akagoye kabadde kali rated kitwale asatu mu etaano basically $100 nazifunye $100 era kamiliyoni yakasasulidde okozi yakagadde kugende mu museum ye. He's putting up a museum of his legendary concert oba collection zimukolera amakulu. So wano mbuuziza kutungira Zuena akagoye n'akambalirawo kyakutwalidde eddakiika mmeka? Well, akakateeteeyi initially nkakolera eddakiika 3 mpozi n'abantu sibabulidde. That inspiration, it's called the chicken back. Oba wakalabye singa yabadde akakutte, if we had already choreographed the whole show, how she's going to present it, na biki nga tuze ne model, wangirabye nti that dress was basically the chicken back. Okitegeera. So kantwalira eddakiika 3. Ate nakakoledde endoze eddakiika nga 6 kozi yakaperformingidde mu luyimba lumu. Nakola creation eyo oba performance eyo relate it to music kubanga kukolera fashion concert nti mu time ya music y'oluyimba bakolera ki bakolera dress buli time y'oluyimba bakolera dress. Zuena is a model. Ate Zuena, I have worked with her before. That wasn't the first time to work with her.
Naye actually on that show I was supposed to perform at prime time, but then not performing show the climax. That time Chameleon yawada kubanga mazemu okukyusa or before changing to my technical design aerospace suit. So in my mind, at that show my inspiration was basically to design a guest model from audience. Zinaze planning nti njagala nzije picking because I want nobody njagala kuchikola kibere out of reality ng'omuntu asobola okirelating ati wow ne model bamujje wali bakitungidde wali nga ndaba nayagadde nyongera okubuusa abantu nti things are possibly done ebintu bisoboka. Magic is the awareness to believe that things are possibly done. That's what we call the magic. You can only achieve that if you just try, So, kati bwentuuka ku show Chameleon angamba nti alonze Gundi Zari abeere model nenkisanyukira, but I was a little bit scared nabadde ndesika material katono nnyo because my plan was basically to design a very nga njagala model ali mu size 12. Njagala nkola akantu akali very sexy, akali brief, akatajja kutwala budde bwa Chameleon show abadde ogira balina ennyimba nyingi. So eventually nangamba nti Zari cannot make it olw'ensonga eza relationship ye bakadingana nebbaawo ebintu ebifaanana bwe bityo, so tayagala too much camera and stuff. We respected that. So na picking Zoena actually accepted. I think Zoena yayanguye okukkiriza kubanga twali tukozeeko tekyabadde kitya. So to me that was the most perfect model of the night n'okwambala olugoye lwange. Ababadde okumpi ne mwana muwala oyo bangambye nti akagoye kaadi kagenda kuyulika. Waliwo twetugambira lwaki yabadde amutambulirako nnyo. Nagamba wayi kamutambulireko mu nga bantu bamulaba. Nomanyi kyantegeezezza? Gulire. Eyandisoosa omumanyi? Big size. Abika omuntu we. Yali atudde kumpi ne stage. Mwali mulayo kubuuka oba kuba ssama ng'ali ku stage. Naye kye kituufu. Oyo musajja omutuufu. Ekikwatagana ne Zuwena, kola ebisigadde byonna byonna. Zuwena muleke. Tomuka kintu kyonna kyonna. Naye papa tukwebaza nnyo big size kyokoze ky'amanyi omukyala alinga atazaalanga nako. Bawa Zuwena. Mwami wange alabire ku ggwe. Bawa Zuwena. Omwami wange alabire ku bebe. Mutumireko. Mutumiddeko nnyo nnyini ddala. Amanyi. Wadde wesigenda gwogera Mr. Njaka. Nange nkwatanga mponyeza kubanga wadde wenki nenja zikuwa matuvuta kusiteni gatuvaano nja zikuwa ndijo ndi wakukubanja ndi wakukubanja lyero lyenyini oliwulidde tabanga yogwe mmanyi toyina womumanyi okakasa si wa mawulire si wa mawulire wa waka ate ayina mugwe mmanyi ayina kuba yoyo ali bulungi alhamdulillah mutumiddeko nnyo tugende tukole mwesonyiwe tukole naye tumira ku mukyala wo dola ko ali atulaba bulungi nnyo ne family yona yonna bakirira ku kyancha kubukedde basalawo bakirira ku bukedde bazibisa ku bukedde awanga birabira online nga byawedde na debiri live omukulu atera akumiwo naawe kakati tugende mu maaso kakati munnange nga tukyaliko olwo lwasanga avaayo ng'agamba nti munnange zino sente ze mulaba ze spending tewali yazimpa mu government tewali tugamba government yezimuwa yagenda naye tewali yazimpa mu government wabula be nali mmanja be bansasula ntuga okay baba okusasula kakitegeeza wakomyewo ku foomu nti wa era nazzeemu nayavuwadde ankolwaso obala kakitaata wasembadde okuyitako Masaka kuba baali baŋŋambye nti si bbanga ddene nnyo baali baŋŋambye nti ab'e Masaka baali basazeeyo ne bagamba nti bagenda mukolamuko ekibumbe wali ng'oyingira e Masaka awo welcome to Masaka bateekewo Gundi awo ekibumbe nga kya mukulu Lwasa kuba bakwatiridde nnyo abasaidize eyo yabakwatiridde bambi abaswaza left right and center ate kubaswaza Newasa kimaze sabitegedde Ankolwasa abasajja b'e Masaka abakiikiridde nnyo nesoko indeko ekisookera ddala Ankolwasa badatubuzeeko nasemba okumanya ng'agenzeko Dubai ng'agenze kukyakala nani ng'agenze ku mulamuuko line
line yali mpanvu abaana balale bagala omuwerekera otyo nasooka naga nti mundekeemu nafe otumanyi twagala okwetega bitya kubanga wali zaali zimukuba so emabega kaawo nga basinga obungi bakoze eki badduse nagenda okulaba nga enje akomyewo naga nti enje yemumuleke kubanga ebitugatta bingi twagala ntumwanjula naga naye bali abasigadde saagala kuwuliza katali kimazeemu amaanyi nti ate nazo zaaweddewo oba katali ani yaziridde lasanzegamba alina kaatubala dakiika 2 mwavu dakiika ndala alinamu eddakiika endala mbw ate era mwavu ekituufu kyeki nti amazzi gakulukuta gigali gakulukutiddeko so lwasa bafuna ku ssente teweewuunya olwedde kati yakyonoona ne bamulangirira mu baavu kati okudda kiba kizibu nnyo omanyi baana bawala bano bali bamuzimbyeko akayuma nga bangi nnyo kati okotekawo ku mbeera mu nebakola ki ne badduka ne bagenda pozi ng'ekyo kyali mu kwewala naye nga anko lwasa tusanyusa okumulaba kubanga nali nze omukubamu okumagezi nemugaa nti omanyi soko litreating soko ve mu mawulire gano omanyi amawulire malungi naye ate gali gatusa ekiseera nga lwasa gamulabisizza bubi nnyo 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 ng'omuntu ng'abamu abakyala bagamba nzoyo tompa naye nga asooka omulemu ku mawulire weerire ku ssente zo era noza omulabi anyirira bulungi nnyo yakomyewo ali fresh lidiya yasinga omulaba lidiya lwasa atunula atya ssente baana bawala baana bawala lwasa muleke yeyagale temuvuga speed bamuvuga speed wano ati naye yali yevuga speed omuntu weyevuga speed nga naye ogendera ku speed bali bakisusizza nga buli amulabako alabanga agamba afunye buli alaba wama lwasa weerire ssente zo wana abalima muzaaweddewo zikyaliwo nenze nkugamba ekyaliko abagaa nti naye bwe yafunamu kati era kuzinalinamu omukolo tegukyava nnyo mu nsawo lulinga guvaayo ne kati gulemerayo waliwo enamulaba ku booda yafunamu entiisa waliwo enamulaba ku booda nentya nenga nti Uncle Lwasa kyali ku boda juzi wane motoka yagana nenga Uncle Lwasa ngabajikutte wano twatuukawo tutya Lwasa yatabuka nenga byonna omulimu baba badisigayizinga osooka nobuzaabuzamu ku mbeera ate noddamu ku mbeera eri entuufu yenyini nnyini ojja kwebuzaabuza wekka nno munaye tugende tulabe byatugamba Mr. Lwasa awanyabo ogamba otya siina bigambo ogamba omutya obulamu butambula butya obulamu bweyagala emimwa nga ate gibutuse emimwa nalwadde omusujja olabye naye ogw'ekigagga toguwulira olaba bulabi nga bufuluma wangi ssebo bitu bizibu omusujja gw'ekigagga toguwulira owulira buwulize gufuluma wageza okwekanga nga gufuluma olwo n'ogendako mu ddwaliro oba wagulekeddewo awo nabirekeddeyo kati ate wagwadde gufuluma nga nzijanjaba biki kati kati tolina kyowulira kikuluma sirina kinnuma okuleka obugagga ng'omanyi kulikayo mu bwavu ndeka nerekera tolinayo kaana kakunyiganyigaawo siina munange mpozi munfunire siina naye nga wandyagadde okuddamu omufuna andyagadde abalina empisa batalinga enjo naye ate vidiyo zitambula ziraga wazzeemu ne enjo enyo mulalu akwata buntu bukadde naabo balaga lwe wali e Dubai twali tumanyi gw'oli nayo kubanga waliwo obulamu nvaako munange sa Dubai naliyo bwogu shamanyi nazo osobola okugenda ku nnyonyi eyo yonna bambi ate nalwa nayo juzi nalwa nayo sitera kulwa Dubai bwentyo namalayo wiikisi 2 n'ennaku nga 3 mirimu ki emitongole gyali gikututte Dubai mirimu mingi nga ki mirimu gyange sigyogera ku TV nvaako wazzeemu okutunda golodi nali nalekeraawo ddi baatugamba mbu ekyakuwavuwaza wali tokyamutunda ebyogo bimanyi mwanyinaze sooka onnyumiza olugendo lwa Range Rover gye ndaba wano mu luggya nagigula yiya anti mmanyi okugamba nti yeewoze akaka ntegeka erinnya lyange mwasamireeyo nga mugigi nga kweriri akasente kakomawo katya olyoka oyimuka omulundi gumu ogule Range Rover ogule emmotoka ez'enjawulo awo wuuyo ku nnyonyi Dubai nganda gwendeka ndekalikawera akasente kakola ki ne kagwawoko
akasente kajjanga we kali kawera ne kagwawo kati toyinaawo yadde siyina yadde Lwasa olwo ebyana ebibadde byagala okweteganga birowooza akasente birugudde munene nokyayinza kwagala kyana kikati nze ate mmanyi saagala balugamba nti kiki yogera balugamba nti mukulu Sale yakuwa akawumbi kalamba akawumbi wakali otya amangu nonange tampanga ssente yadde okumpita owiisi tampitanga okakasa kati ezo sente wazijjawa wakuba bukubi kigundi kajine andi emirimu gyange nalinga nkola nensigala nga mmanja newawo kunsasula nebekuba omulundi gumu nga bona tebansasula kati bansasulayo akasente akatono nenkeyambisa era nkyabanjaayo abantu ababadde balowooza nti Lwasa alabika yalose ogamba bakyamu yalose nali nagwamu nnyo okutuuka awo omuntu aleeri enewe nerangirira kituufu ne bagamba nti ne gurupu z'abagagga wali nze sibeeranga mu gurupu z'abagagga ndeka ate era sirizibeeramu mbaagala naye sijja zibeeramu kati buno obulamu bw'omu obukola otya nga ate n'akasente kaako ke baakuwa kakendedde biddemu obimbuza ebiwulire buno obulamu bw'omu obukola otya nga ate n'akasente ke baakuwa kaako kakendedde kibuuzo kikulu ekyo mutuufu si bwangu buzibuzibu ki ekibuleetera okuzibuwala lwaki tofunayo omuntu gw'obeera naye oli musajja alabe kiki ogwamba yaaye nfuna miyaayo buli lwenfuna olinayo essuubi eriddamu eyimirira okgendako mu maka g'omuntu ng'onona muwala we wange kiki ekireetera omuntu ssente okumuggwako ebintu nga 3 by'osobola okugamba omuntu akulaba by'alina okwewala naddala nga bali abaakuleetera wano kasente abagagga ekisooka mu ennamba emu baani abakazi ate nkulimbe ekyokubiri embalirira embi oli mu bizinensi nekulema okubala byebimanyi ebiri ekyokusatu tokimanyi naye ngaekisookera ddala bakazi mwe ng'ate okyayagala kubaddira mbagala naye kati ntoola wegendereza simala gatoola ffa ofuna omwana n'agamba lwasangulirayo emmotoka buli kimu kiggwe nzije ntuula okyasobola osobola kutuula nengula emmotoka oluvanyuma biki byewejjusa mu bulamu obwo nekugenda ki mukazi namuwasana disappointinga kyosinga okwejjusa mukazi kikubonna bangi enjo bwakomawo neyeetonda omuddiramu nga mmaze mukwabula nze nzirira ebyo twala eri tosobola musonyiwa kati enyo musonyiwe nvaako Lwasa ogambye tosobola sonyiwa enjo lunaku ki lwolowooza lwogenda okuddamu okuteeka omukazi mu maka gano kuba amaka manene malungi galabika bulungi nga mufunye omuwala nkyamunoonya wateekako abamukunoonyeza oba omwenoonyeza wekka neenoonyeza singote bwewenoonyereza ebbanga lyonna ng'otomera ku luno lwaki toleka abantu ate ati banoonyeza omukazi bamunoonyereza omuntu nze mmanyi byenjagala abalala tebabimanyi nze mmanyi wenkwata ewansanyusa nze mmanyi biki singa obazeemu ofuna ssente obulungi n'oyimirira nga Lwasa oli gwe tumanyi biki by'olina okutambulirako gwe ng'omuntu era byabakyala byolina otambulirako byabakyala
Lwasa tonnakoowa nno nkulaba Owanoza nakooye ayima okyali bulala Masaka kyamuwuliza Faith gyali n'abaana gyali n'abaana tumutumiddeko nnyo ayagala nnyo ekyenkya alaba nnyo Bukedde TV anti Faith tukumiddeko nnyo mikwano gya Lwasa bangi by the way alina emikwano mingi nnyo naye emikwano nga tegyavaayo kumuyamba ffe emikwano tujagala giraba mu buzibu wetumanya nti kati ndijjo anti waliwo abamu abajja ne bayamba nga si bya kamera agamba teri yamuyamba kati ye munanyini bw'aba agambye teri yamuyamba bayagala muwayisa nti bamuyamba akulimba ne Lwasa yakola ekyafaayo ekiriwa twagenda otwanjula ewagundi nakati tugenda tyatutegeeza waawo nyiwe tugenda tugamba tugenda Luweero naye nga buli abuuza nti Luweero side ki tayogera amugamba nti nze mbaga tugenda Luweero tugenda sinkana mufo wekiti kati emotoka nezikoleera konvoyi tulumba tutuuka Luweero tuyitawo tumugamba nga tuyise Luweero nti mbaga tugenda Luweero tuyingidde nakasongola abantu ne beekyanga bagamba nti amafuta gawedde mu motoka naga gaweddemu tugenda kugundi ku mafuta wali eri buli muntu ne bali feelinga buli motoka yali ewerekedde ne bali feelinga ne twolekera tude ekyettaka tuyingira munde ne tugenda otuuka ku mukolo kati malaye mbozi tutuuka ku mukolo event yonna yona system yona ngeyesituse nga ya Lwasa egenze ku buko okukola kakati omu ku bali bakuliddemu event eyambuuza nti owaayi omugole aliwa muze n'omugole nti yeyaliwa nga mugamba nti mukulu Lwasa nti okakasa mukafe ate mugole nti ate fe batugambye nti mukwano gwe yagenda okuwasa nga byakyama anti abasajja abenzi bwe mtu we babeera kakati omukolo guggwa tumaliriza omukolo Lwasa akwata akazindalo mu mbeera y'okusiibula abantu ndi banne noono wanansumbuwa nga muleka mukola ki nki bannange wabuwa omuwala ku buko nga yatuswaza ozanya ne Lwasa nti noono nabo ne bakiza ne bamuwa omwana ng'omaze owulira omusajja byavaamu era yabagamba nti noono wanansumbuwa nga nfuna omulala kale simukuwala omuwala wange ensonga za Lwasa ne Angel wenziraba seewuunya naye Angel yamufunamu ki osinga bamufunyeemu Angel yafuna ki Angel yakola ensobi teyamanya nti Angel wazanyira mu geemu eno teyamanya nti banne bagifunyeemu naye nga Lwasa omulabi kati avuga Range Rover Vogue kitegeeza nti akasente weekali akomawo ate n'ekirungi yagamba nti abala bonna bonna ne Angel yajja sigala nga abakwatagana mu mbeera oba endala mukwano gwe mukwano gwe Angel ye mukwano gwe yamugamba oba olina obuzibu nkubira essimu ebisigale nja bitereeza byonna byonna tewali buzibu tugibuse tugende mpaka mu US president gye yalaze abayuna babaddeyo nga beetala bagenza nti baddewo emikolo yuna no kibiina kino kigatta bannayuganda abasangibwe mu diaspora babadde awo nga beetala ku mmere bizinesi bingi nnyo bibagatta bizinesi kumanyagana kubeera nga mumanya nti munnange gwe nali manye Kampala ali wano nga kikwanguyire manyi otuuka awantu n'olalaba ku banno you feel at home tugende ndowooza wamu yuna convention eyo ekunga buli mwaka bateeka omukolo ogwo gulimu ebintu nga 3 ekisooka mulimu okumanyagana nga bannayuganda abawangalira mu America mu Canada awo nabo batera okuva mu Canada batera okugendayo then ekyokubiri kulaba nti nno bakola ku business ekyo nti bagatako kiri ekya trade fair yuna ni bagatako kiri trade fair ate nga naffe eno bannayuganda bava eno olwokuba nti opportunities nyingi eziri eno baganda baffe zibasobola okujja okuinvestinga eno so gavumenti oba nebitongole bya bisituka ne bigenda eri ne bibanyonnyola nti muli eno sente muzikola mujje muinvestinga mu kintu bwekiti nalabyeko minisita Lumumba yomu ku bagenze ku mukolo ogwo n'abala bangi nnyo babaddeyo so kiba kitegeeza nti abagenze tebakoma kunyumirwa bunyumirwa wadde session z'okunyumirwa ng'ogenda ku boat cruise nebya bibeeramu naye nga omulamu ogusinga obukulu nti kulaba nti nno bamanyagana n'okukola ku business okutula business so kati gwogenda n'obeera okutula business byabikusase president yabaddewo abakulira Lambert abanyonnyola engeri ebitambula ne president aliko omukulu oyo yasooka aludde mu kintu ekyo ekya yuna era oyinza okugamba nti kati atusse ku ntikko kubanga azze asavinga mu bifo ebyenjawulo paka we bamulonda ku bwa pulezidenti juzi wano era ng'amyukibwa mukwano gwaffe muvawala emyuka we tugibuuse ne tugende ewa pulezidenti Seguya atubulire ebiki ebyabaddeeyo. Amanya Josephat Seguya President ow'olugambo ndi wano Washington DC ekibuga ekikulu ekya America
United States ni mu hotel bayita Gaylord Convention Center wali omukolo gwa UNA ogwa 36 gwe nazze okolako amawulire nga bulijjo naye bannayuganda basanyuka kale basanyuka baleese abayimbi abanjawulo waliwo King Saha waliwo Andinandija era ojja balaba wabadde wano Pastor Kudi ndudde okulaba Pastor Kudi myaka obemeka okuva lyayimba wiipoolo lubanga geetonera mulokole omwaka 2023 n'awangula award ya Kola Award South Africa oyo nanyumiriza emboozi mpanvu nnyo bwe naafuma wonja gibalagaga Kudi wabula olina byolimbyemu naye byo nga tubirese asanyusiza abantu badde ku boat cruise president waffe Lambert Etbot owayina n'omumyuka we Muvawala Charles Zonto Bukenya mumanyi yali ku Radio Simba Owengabi bonna nga bali awate yabadde MC you can imagine vice president ali MC tavanga ku mulimu gwe bamulonda Dallas last year abantu basanyufu bazibu babaddewo bonna Juliet Zawedde omu yekaaga bwe mumanyi Massachusetts Boston but Gladys Muchibi Florence n'abalala bannange kibadde wano oba kale kika okitegeera katukirabe. My fellow leaders, council, board of trustees, and all the different organs of UNA, members at large, I welcome you all to the 36th annual UNA convention. This convention has been one very interesting one, but I'm so glad that we're sitting here today sharing a meal and finally saying this is our closing ceremony tonight. It's been a long day of discussions, networking, and getting to build onto what we in the diaspora here would love to see in our communities and in the relationships that we hold so dear with our motherland, Uganda. I want to thank each and every one of you very, very deeply. Over the weekend, mwabaddemu ebivulo bijje nga twabagambye mwabaddemu ekya Chameleon, Dr. Nwabawo. Kati njagala tusooke tugende tulabeko ku show ya Mudra nga bwe yatambudde olunaku lwe Mudra. Sogenda Mudra ndowooza. Yes. Okay, sooka omutwe Mudra.
it. I said it. I got it. If you want to take me to take home, if you want to put it at signore, signore, get on this signore. Io voglio di la vita. Ho un tema cucua tutta. Guarda pure ti lo dico. Guarda pure un tema tutta dai con spider. Spider, spider. What's it? Oh, you are money, baby. Money. Muito rápido. Se já cura, toma raio. Se já cura, toma raio. Sente perigo. Se já cura, toma raio. Vem cura, toma raio. Se já cura, toma raio. Barugemwa Property Services tulina poloti amayumba n'ettaka lya farm oba ery'okulimirako ku buli luguudo oluyingira ekibuga Kampala tusangibwa Mityana Road Buloba Kalambi okumanya ebisingawo tukubere ku namba z'essimu z'olaba ku screen. Eddoboozi ettono lungi mu kwogera naye mu kuyimba binnyo nawulirako mwana muwala ono omupya eyazze simanya Gloria Bugi eyayimba nyashi nyashi nga nyashi nyashi yo ne olaba nti okuyimba kwangu nnyo nze sikusobola nakkiriza nina byesobola ne byesobola naye nga oyo avuddeko amanya g'amatuufu ye Alpha Sebunya abasinga obunyo mumanyi ngani Mudra yali atugamba mbu okuyimba agenda bivaamu akole hijja abyesonyiwe naye nali ndyawo wande wabuyimba ku buyimba bifuluma agubanga muzimu nga gwakutemba yego tosa guvaamu olwo adangamba mbu ava piisa okuleka Mudra mbu yadde emabega ani akugambye akyali ewagundi wa Jeff kikyotegeeza akyali wa Jeff okuba nti manager oba nasaba kumanya nga manager kuba eno naye nga tabasinga obungi simanyi lwaki ye atambudde mpola because Jeff mumanyi ati eno sona akitegera bulungi nnyo weda ku music Jeff agimanyi bulungi amanyi ekyakiinaako buzibu nti wakwata ku muntu mu ddakiika ntono nnyo genda okulaba nga ali waggulu noono speed ndaba eri wansi kwandoza baba mixinga nga bangi awo manyi badde bayimbira nga bayimba basatu bana bataano nga bakwatanoza mulungi kugundi ku Shiba kubanga Shiba wavaawo bonna bazzeewo bonna bonna olaba nti tebafunye mileage y'abali eri sisuubira nti nno kiyinza maybe tomanya kiyinza okuba nti nno Jeff naye constitution agenza agikyusa ng'ebyendongo bino kati bigenda mu kitono nnyo naye nga kyemumanyiko likodi gyali okugenda kuuka miliyoni gyanku wa good life yakwata ku Shiba nga Shiba oyinza okugamba nti biganye Shiba nga atobye n'ensi Shiba nga n'omuziki naye kenyira hansi ogwejjusa nti wakirajja mu ndongo eno okitegeera naye oba yamukwatako nebitambulira ddala bulungi so kansubira nti nava piisa jaffunamu ajja kutereera kirungi alina omukisa gwe matindi gye siibula abantu bange tuve wano enjaga kubasiibula n'okubagaliza olunaku olungi akawungezi ku ssaawa 2 ez'ekiro ku Bukedde TV 2 ajja kwatwala sayidi zeyo ku Kasalabejja tomusuwe bisingawo byonna byosubiddwa sayidi eno ojja kuba bifuna sayidi eri kale nno katuberekereze tubalekere emboozi eza booda mweraba webale kubanga otulaba gwe mugalo ng'agikereddeko enkya ya leero nze MC Maswanku Bukedde TV kooli ow'ebiboozi bya booda emboozi za booda muganda wange kati bw'ova ku Bukedde TV nibijja okusoma muganda wange abooda booda babaana emboozi nakugamba ezisesa eziyigiriza waliwo yaŋŋambye ejjo Maswanku ababoda boda tubawe ebintu byaffe ebitereke byaffe enkota z'amatooke olumuwe amatooke nga asooka asumula ekiveera asooka ajjako amatooke ng'asooka ateeka mu jaketi ng'akutwalira nga amatooke tegawera togeza nova ku Bukedde TV nze mba nsalako wane tunyumyamu nabo mpolampola kikiba nga kikamboola muganda wange weewaawo ddala bansalako nabo toseka naye naye gwe ki ekiriwo ogamba kyoweeka litambula bulungi wateeka kagambo wano katiisa kagambo ki kano okuseka tuseka nayo njagaliza washana wani gwe obeera ogamba abantu baffe bobeera ogamba webitambula biti mwoli abasajja bava complaininga wali baba webiterekeo ne bakuwa enkota y'amatooke wantu tuli katale wano
mbu omuntu akuwa ekitereke kye amatooke ne mugatolako ne mugateeka mu jaketi lwaki mukola ebintu ifenna abakola ebyo si babooda si babooda baba erimbikamu bwerimbi mukozi mutyo bajjamu ababerimbika mukozi mutyo bajjamu tulina banoonya ne bakiteegi ekyo tulina banoonya ne tubakwata tubajjamu embeera ezo kasi ekiki walina mu buto nze nali saagala kunaaba mu buto bwange guwali otya nali naaba gumuze ekiki walina mu buto nali saagala kwoza era nga banjoleza bwoleza ng'okoza engoye zo bali banjoleza bwoleza mwana waffe bali banjoleza bwoleza ng'omala wiiki meka nga tonaabye toyozeza banjolezanga bwoleza era okwoza kyanfuukiranga kizibu kyambeeranga kizibu mukadde yanjolezanga bw'okuze kiri kitya weekuze kati neeyoleza munnaaye tolina mukyala mukyala siina lwaki abakyala bayaaye bakyala bayaaye olutuusikula bulungi sooka obikulewa nonkula bulungi abakyala bayaaye mwana waffe bakola ki nawasaako nagenda okudda nga ennyumba agimazewo buli kintu akitutte ne bantama ne mbavaako ati mubajja mu bidongo mubajja ku kkuba wano ku street si ku street wamugjawo omukyala namugjayo kyotera eyo so kunyumizemu embaga yali yeete byatandika bityo okujja n'abeera wakamu aliwo kyali wange yamundabira eyo ne munona ne muleeta naba naye emyezi ebiri nagenda okudda awo kimu yakitutte ufayo ufa tv busente tana mupaliso kudda butu ale kuddamu kuyiya bupya waliwo maze ebbanga kinayo yakuza lyokkaana naye yakulaganga nti akwagala yandaga nti anjagala era yagenda nagamba ali lubuto biki nembivaako nga webimanya byekiku lwaki togendayo waabwe noyonayo ebintu byo ebyo bivaako noyiya bulamu bupya oyiya bulamu sooka omwegaire ku Bukedde TV oba gyali mugambe naye wantwalire bali bamuyitaano ali bamuyita Sofiya mugambe mwana Sofi wampisawo bye ebintu byange wabitwala oba gyoli eyo manya nakuvaako naye ize mwana waffe yatwala kinaki yatwala TV bitaana mupaliso nobusoko bimbulire mpola yasooka yatwala ki mupaliso TV kitanda ufa byonna talina kyeyandekera koze engoye zange kiufa liufa lyo bambi kyekyo mwana waffe Sofi bambi Sofi mwegayirire adamuvaako nakitegeka ize mwana naddamu nayiya birala era ennyumba namwe enyirira kati erabika bulungi ufayo wagizaawo nabizaawo byonna nabizaawo mwana waffe Sofi yakola bubi yankola bubi mwana waffe ekyo kyanamya abakyala nabavaako n'abalabe bweti Sofi yavaako obuzibu yavaako obuzibu ekyo mwana waffe mu bintu bye yatwala ki kyasinga okuluma mu bintu bye yatwala kuba mwalimu TV mwalimu wuufa mwalimu n'obuseera ki kyasinga okuluma kyasinga okunuma kasimaati kange nena akagula kawozange 75 ke kannuma ako waliwo akagula ka TV ko kasimaati nena akakagula so waliwo olina kibuto naye nyina yakatonotono nako kasimaati naye kakatonotono ali kanene bw'ova ku Bukedde TV ojja kusubwa nnyo omusajja agambye ekyamutamya abakyala tajja kuddamu kuwasa Sofi bambi yatwala ebintu bye yatwala ka smart TV ye n'atwala n'ewufa naye Sofi lwaki mukola ebintu ebyo tova ku Bukedde TV ze MC Maswaku mbozi za boda